ng'abakabagye n'Assembly oba ng'Abasilamu ba Uganda. Njagala okwanukula mukama wange His Eminence Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhani Mubajje bwe yabadde ng'ali ku mukolo ogumu e Mbale. Yayogedde n'agamba nti President Yoweri Museveni tutaase abasuubuzi oba abaagwa okujja ottawaanya obusiraamu. Njagala okumwanukula nga muddamu His Eminence Mufti. Njagala okkirize nti twali ffenna mu conference ne tukuba ekirayiro nga ndi mubaka wa General Assembly eyalondebwa abantu okuva e Rwengo. Kyannaku nnyo ku mbeera gy'otadde otandise okuteekawo ng'olimbalimba abantu nti ffe tuli basuubuzi oba twagwa. Bembanga nagwanga nalayira nenkuba ekirayiro kya Uganda Muslim Council nga nkute ne Kurani nga gwe ogimpadde omulimba nze naawe ani musinga okuba omulimba. Njagala okubategeeza bannayuganda mwenna ensonga si yakwekangabiriza bwekangabiriza. Ffe tuvunaana ekigambo kimu ennambika y'ebintu mu Uganda Muslim Council si ntebenkevu. Ebbanga Mufti obadde ojja ng'ogamba nti gwe bakingi ojja mukama wange President Yoweri Museveni. Kituufu naye olwaleero ffe abali mu nsonga zino tuli abantu abakiza mu bukulembeze bwa mukama waffe President kwanza chairman we NRM Mwaso District. Nze coordinator wa Buganda Regional Yonna Movement. So siri nakigwanyizi siri musuubuzi ndi mu kintu mwennyini ekyokubiri. Bembanga nalondebwa nenzija mu Supreme Council mbadde omuweereza omulungi. Ye emyaka gye mmaze naawe emyaka 22 nga mbadde ndi naawe nga tompitangako musuubuzi. Kimaze kukwata olwaleero otandise kutandika creatingawo mbeera etisatisa abantu. Mufti His Eminence Mubajje kino nkikuddamu nkikugamba. Nze ndi mu Supreme Council gye ngenda okulwanirira ewa mukama wange gy'oyagala ntuuke nja kutuukayo nga Kiyimba. Kubanga obusobozi obutuukayo bonna mbina nze nkuvunaana ekigambo kimu enkwale gy'okutema ebintu by'obusiraamu si nnambulukufu bulungi. Era nze nkugamba nti entambula twambuzaamu obusiraamu tokyalina taffaali lyonna lyongera ku busiraamu bwa Uganda okujjako obukendeeza obukendeeza. Nze ngamba bwe nti ebbanga ly'omaze ng'otiisatiisa abantu Kiyimba sigenda kutiisibwatisibwa n'abakaba bannange n'abasiraamu bonna mu Uganda twagala bulambulukufu ku nsonga zino. Allahu Akbar! Allahu Akbar! So njagala okubategeeza baganda bange abasiraamu bekuba olwaleero kuyiwa musa tujja kuyiwa ku nsonga bbiri. Twakujjayo ebintu by'essembabule ettaka lyatunda emirundi emeka. Twagala kutaka ly'entebe batandise okusenda olunaku olw'enkyankunga bannayuganda mwenna mumperekera entebe yikazi mukaga bazisenze tugenda tuteka tenti tulabe nga ensonga ezo tuzitambula bulungi. So His Eminence Mufti luli abadde obuzaabuza abantu nti abakulumba b'opposition ffe tuli b'NRM ali tubaka ba General Assembly atuli mu Supreme Council. Nze nzikiza mu bukulembeze bwa Uganda mu Supreme Council era sigenda kuvaamu. Supreme Council olwaleero mbadde mujja mulimbalimba abantu ti court order bayimiriza okusala ekyo kiriyo. Court order yayimiriza abantu nga executive joint session ne management okusala kwa mbuntu okusala dini yaffe ya busiraamu abantu batekedde okusala emizikiti migule. So tulina kutambula ffenna era nga ennaku z'omwezi 3 tulina okukomawo ku court okulwanira eddembe lyaffe n'obusiraamu bwaffe n'ebintu byaffe eby'obusiraamu. Allahu Akbar! Njagala okugumya bannayuganda mwenna neeyungeko ne bannange bonna abakabagye n'Assembly tweyunga kuno otabalo si lwa Kiyimba ng'omuntu. Nze nakkiriza basomye edduwa ya kamulali bagala okwogera okufa kwange simayiro nazaalibwa simayiro wendifa ebisigadde byonna bikwasaani naawe ankolimira osanga gwe akolima ate gwe mukyamu abatanza kwanuka duwali ya muntu muli azaamaanya bemba ndi kubazima kafira maki mungu ali nsaasira. Ettaka ly'entebe lya Uganda Muslim Council ery'entebe balitunze Lutembe yikazi mukaga gwenda ziri mu kusenda olunaku olw'enkya nkunze bannayuganda bonna tugenda tuteekako tenti mukaga twebakaawo abaleeta obunga babuleete abaleeta omukyere baguleete tulabe nga ettaka ly'entebe terigenda genda mu ngendo efaanagana bwetyo. Ngenderako tujja ku kituufu tugoberera obubbi obw'ettaka. Kakati ng'ekyo muganda nga kyagambye wano nti batunda ettaka emirundi 2. What a big shame okusaza abasiraamu nemutunda ettaka omuddo obuvunaanyizibwa n'otunda ettaka ly'abasiraamu ng'oguze ono n'ono. Kakati tugamba mutuweeko ssente tukole ki tuddize at least omu ssente zirabika ntuwe accountability zakola ki tezirabika nga mutugamba nti tuli babi. Kati ntegeeza abantu ba Eastern bonna bategeere kye tuliko balima okulimbalimbiwa nti tuga Mufti waabwe nedda tetuga Mufti waabwe wabula tuli ku ki twagala kulungamya ebintu bibakola. Ekyo kirabika kibasanyuka bulungi okulaba nti ettaka ly'obusiraamu lyatwaliwa ne lizimbibwako amasomero ga Hadija e Mbale. Kibasanyusa mu ba Easterners. Nze nvuddeyo n'eddoboozi ekambwe nti ye Mufti ne gurupu ye wepanaaba nga tibezzeeko bennyini bajja kwempeekinga bokka.
Haza salamu alaykum wa barakatuh. Nsigade gule Isa. Ubaka wangobo bugende eri abasilamu bonna abagaliza obusilamu ebirungi. N'okutiisa balekera okutiisa. Bali kututiisa n'okufa n'okola ki n'okutukyawa tukkiriza. Ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola ki yatiisibwa. Naye yagumira ku nsonga okulaba nti obusilamu wasasana ensi yonna. Naffe tetujja kukkiza kutiisibwa. Tuli ku mulamwa gwa kulongoosa enkola ya Uganda Muslim Council buli muntu yena yeyagaliremu. Bagamba nti ebbedene lyogerwako naki nanyi ndiyo kale nafa aba Eastern tugambe ku bbali yaffe ddene lirekera okutudde ya Uislamu. Muwulire baganda baffe mugambe muganda waffe alongoose embeera lye